Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Nurdin Ntege. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganja Fadige manya. Tuzzo okulabika nti tutunuulira amawulire agatambula e Kampala, Uganda mu aspects ez'enjawulo. Tugenda tunulako ku story eya entertainment, of course ekikola amawulire saawa zino ye Dr. Jose Chameleone. Nkakasa bulungi nnyo nti yaji wamuwulidde. Tujja kusala then tutunuleko ne ku side ey'ebyobukulembeze. Tusigale mu entertainment. Tusigale mu entertainment. Kuwe Chameleone wali alien skin. Pozi wali on alien skin. Tutambulira isiza mu kibuga. Njirabi tulabe ku gonde. Ekiriwe ekirala. Kimbadde tutweradde okwogerako. Bebe Cool agenda kutola oluyimba olulala ku Friday. Eno. Album agenda gitwa mu bitundu tundu. Luli lwakoze lutya. Luno luzze lutya. Kati ebyobufuzi byonna tusizaawo kadde nga tuli okutunulira Kyeyamaani Nyanzi gye yeekukuma baamukukumayo yeekukumayo ekyo nakyo kibuuzo bivaayo bitya essaawa 48 opposition leaders ze baawamu 7 bw'aba tatadde Dr. Besigye zaaweddeko bazizzaako ki. Okay, ndowooza tutandike ne Mirikwezi. Okay. Namukasa olunaku olw'ejjo yavuddeyo na breaking story. Omukulu ng'apapirira. Ku TikTok n'ayogera ebigambo. Kati mu kwogera ebigambo. Ani yakoze ki? Yabadde Namukasa. Jeni waffe? Jeni yennyini yayogedde ebigambo. Asaawa zino mpita ku mikutu gimugatta abantu ndabanga bagumusalira bagamba asamwa nnyo omwana oyo n'enjwanjwa oluvannyuma lwa Kamiri okuvaayo. Ebintu ebyo n'abijongulula. Agigana amawulire agatambula bwe gati ag'obulimba tugenda gakolera ki? Naddala nabana abagatambuza, what could be the solution? Kuba gati omuntu bw'avaayo n'ayogera ku muntu njwanjo abantu bo initially babadde babikkiriza nti bituufu Jeni nga breakinze ng'ekintu kitambula nti ngira bali mu ssaala namuterawo n'akakwakuliza oba ogamba nkuwaayiriza yagambye atya? Bw'oba ogamba nkuwaayiriza nga toli musibe lwaki ozanyisa bifaananyi okitegeera leeta vidiyo era abawagizi ba Kamiri bazze mu ssaala nga basaba kuba babadde bamaze okukakasa Namukasa kyakola ki kyayogera nti kituufu naye kino kansooka enkibuzo Namukasa yavudde ku ki olowooza anti yagamba alina ensonda ezeesigika jjajja bwire kati ezo zikyesigika adi era yensonga lwaki tutandise ne ngamba internet saawa zino egumusali ezeesigika ziba zikyesigika Namukasa oyo omulaba bwadda ku TikTok ye alina akanyomero ku makya era abantu badde bakawanya ekitiibwa aba akyalina mu bulangiti bw'ati ng'omukono ogumu gukutta akasenya kabadde katambula nnyo tasooka kusenya nga bamanyi ekifuluma Namukasa mu budde obwo kituufu era kyekimu ekyabaddewo olunaku olw'ejjo ng'atuwadde story ya Kamiri buli omu yakkiriza nti aleese amawulire nti aleese okutuuka akawungeezi in fact oba wazze n'okola shogo watandise okuba nga asaabulula nga ne Kamiri tannakola ki tannavaayo nze nakozesa kiri kye tuyita ensonda ezeesigika kati nze zange nzeesiga eza Namukasa kati ziba zifuuse eki ati ziba njwanjwa bajjonkezi Kamiri yagambye mbu oba yakozeseza kigambo ki ayina okumanya Kamiri mujozi n'omuwala tamumanyi linnya tamumanyi yagambye ngezi okulaba abandi ag'omuwala tamumanyi Namukasa Jeni oyina okukubira Chameleone omugayizi gwe Jeni amutegeere kaakati Jeni wange omanyi Jeni muwala wange kati agi twagala tumanye ekituufu ddala kyeki kuba ye Jeni mu kwogera kwe ayina baayita ensonda ezeesigika ekizuuliddwa oluvannyuma nti ensonda ze zagamba nti zibadde zeesigika zivaamu njwanjwa kati obuzibu buvaawa. Okay, mbalamusiza once again. Jeni mukozi w'amawulire ng'omulala bwe yandikoze amawulire era amawulire toyina galinda kuyitako
moze kwata the Megatron tuli bwatutumye okukola bwe tukola kale kakati Jenny mukozi ng'omulala bwe yandikoze amawulire yagasoma nga amawulire bw'ogafuna gakole mangu abantu bagafune mangu kati obuzibu we buli mu mawulire olina okukakasa kyendeese kituufu ze ziri z'ogambye ensonda ezeekusika ezeesigika naye bambi Jenny Namukasa bamutomezza bamulwanyisizza entalo Jenny Namukasa oli yakutte obwannayivu bwe nti amumanyi nti omanyi amawulire gali gati omuntu asinga okutomera mu mawulire abantu baagala nnyo okubeera basita mu mawulire nze ngaleese nze alyasizza nze ndyasizza kati Jenny omusango gwe weguli kwagala kwasa story nti nze nsooso okugifuna naye nga tannagikolako kuno naye nga teyabadde na kigendererwa kiwaayiriza kamiliyoni Jenny oli yakutte okupapa kwa Jenny Namukasa n'amanya nti bwe mugamba bino wammanga ate nga ndi mu Amerika Jenny ayegamba mbasooseyo bonna oba Jenny TikTok eno emwonoonye kuba Jenny munnamawulire omutendeke naye bw'aba ku TikTok okwo yeerabira ethics z'amawulire kyekiri kyogambye kuba agitulaba for instance zino mainstream media amannya ge bawa amawulire gaabwe for instance ageesigika amasengejje agataliiko nfuufu ebigambo ebiraga nti amawulire gagenda otuuka wali nga bamaze okugakola ki ogadiginga deep ne bajjayo ekituufu yes kaakati Jenny nze nkugambye oluvannyuma lw'okuba nti bali abamuzannya game basajja ekisooka Jenny nze munenya naye ate ne mmalira ne simunenya waliwo omuntu akukubira essimu n'akugamba ku kintu n'otunuulira CV ye experience ye mu kintu n'obulamu bwe ng'omuntu ng'olina okukkiriza n'omwesiga omuntu bwe bamugamba nti story tugirabye ku gataliiko nfuufu akkiriza kituufu story gundi bibaddeko ne ku NTV akawungeezi ageni byesi bagayita batya amasengejje ate bane ku masengejje babisomye kati omuntu yeesiga emikutu egyo kuba alowooza nti girina obukugu girina abasasi na buli kyetaagisa okukola story ogifune nga bw'olina okugifuna kaakati Jenny Namukasa waliwo omwami bamuyita Mulumba Beeka yaliko secretary wa UNA mu Amerika ali US awo mu Amerika awo ne yeesimbawo ko sijjukiro oba yalya kubanze sibeera mu Amerika siri wa UNA vice president UNA sajja muzito yakolako mu mawulire kuwikira observe emyaka yatandika nayo yakola ne Bassemuju Nganda musajja mukulu n'ekyemyaka nakyo kigatte okitegedde nti ayina CV eri herefe omukulu oyo recording weziri ng'akubira Jenny amuwa amawulire ago naye ng'amugamba tobanga ondikodinga kuba bajja kumanya nze mbikukoze ki nze mbikugambye namuga si kulikodinga nti namuwayo n'ekifaananyi kati akwata Jenny amaalo akwata amaalo nti abugujjana akwata amaalo ga Jenny jukira ogambye yakazuukuka tannasenya tannanywa mazzi obwongo bukyebase tebunagguka omusajja amufunirayo ekifaananyi ky'empingu nga talaga kamiliyoni alaga mikono
afunye ekisajja kirina kihudu bwe kiti bakitadde ku mpingo wuuyo n'akimuweereza nga kiriko na view once amuzanyirako psychologically. Jenny nkwadde ebyafaayo by'omuntu amuweereza amawulire nenkuwa n'obwannayivu bwa Jenny nenkuwa n'okulwanira views mu Uganda bwe kuli n'agayi mbalina Fred enanga wa Nuupu mbalina abamaze lino lyange anti Jenny ajja wano n'agamba ebyo olirabye byenayabizza bwe liko nti agakagwawo bino bya ddala Jose Chameleone yakubye omujjanjabi bwe yekombe egeregeze katamukole ki bamusibye banoonya n'okunoonyamu eyimirira abuze nga wizo olwabombye kyategeeza wizo naye ng'ate okweyimirira olina okuba ne CV wizo si mu America. Okay. Omuntu eyemirira ke bw'oba ne bakubuuza osulawa okola ki kati awizo abaawo nga mulabi baagala omu America gwe banaagamba ku address bweti kati ng'engeri gyakinyumyamu ogamba awedde naye Jenny ne mmugamba nti America eno eyawukanako ku kasaali ewaabwe eri ekirindi nti Jenny obeera kirindi naye poliisi y'ekirindi Jenny osobola okuzzayo emisango ne givunyizibwawo n'obulawo n'okubulawo naye America Chameleone waffe munene nnyo naye mu America akogga waddemba okutambula ku street nga teri yamubuuzizza lwaki otambula okujja kuba bannayuganda kati mu kyo bw'oba okoze omusango mu America si gwe musango gw'okweka nti ono eyamuwadde sitoola agirina yekka kuba oli lwaki yakutte Jenny obujega bamukutte bamututte kuki ku poliisi naye ate ye yayinako amulaga n'ekifaananyi bwe nkikuwa kuga ye yakirina yekka kali ng'alinga agamba Chameleone bamututte mu kkomera lya Zaawedde bamusibiddeyo kuganga taliiko muntu akkirizibwa mulaba ekitasoboka kitegeeza ekyo bw'okitulamu n'okyekennaanya naddala kati nga ggwe abantu abeekennenya ensonga olwedde aba amaze osuula obubonero kisoboka kitya mu kaseera kano nti gwagayina wekka kati Jenny obuzibu we buli exposure nti ali more exposed to events is happening mu Uganda tabagenzeeko ku international kumanya ekino bwe kibaawo ebungereza olwo at least 20% kiba kitya kuba nange ndi mu kugamba bwe kibaawo 20% olinako akatono kuruka emmanya nti kizibu era bwe bakufata buba bukukeeredde buba bukoze eki bukukeeredde okujjako gwe babuzizzaawo obubuza naye ono kati Zaawedde bw'atwalira Chameleone ku poliisi abaamuwaddeyo muswaza kati ayinza kufaayo nti bamuswazizo bati bamukoze eki watuukira ku extent kitegeeza kati nga sitoola eri bweti Zaawedde amututte ku poliisi ate Zaawedde y'omu atayagala bifaananyi okitegeera tebigatta nga tebigatta kituufu kaakati nenkizuula nti Jenny okujjako okupapa naye omusango gwabali abamuwa amawulire bamulumba ne ttiimu mulumba Beeka abalowooza wagambye empozi omwami oyo alina olutalo ne Zaawedde bagamba waliwo olutalo Abamerika abamu abalowooza nti Zaawedde yabakinako alina nnyo ssente kaakati Yuna n'ebigundi ebirala bino ebibeeramu abantu gathering z'Abannayuganda zirinamukko ku maanyi nti weesanganga almost buli munnayuganda yandyagadde okwatendinga Yuna kati waliwo abantu abagisukka oba weeri
oba teriiwo toyina kyotugamba so nga ate ye Nurdin ayagala ogendako mu Yuna ye nga kyayayaanira naye ng'olitayayaanira ogenda mu Yuna naye waliwo Zawedde ne Donizera nga Yuna terina kyebagattako waliwo abasajja eyo mu Amerika abalina sente tolanumya ba Zawedde ne ba Donizera ate waliyo abasajja ababi nga bannayuganda nga bali mu zi federal bakola mu Amerika eri eyaddala ng'azitowa obukadde bwe 5 2 obwa dola abamuzito naye nga bali silent besirikidde naye kati ffe twogera ku bana abaffe be tumanyi buli omu baavayo noga ebyaddala omukyalo oyo alina mansion akozesa abantu bwe bati ng'obirabyeko kati abamu balaba Zawedde yakola bizinensi ne bbaawe simane baawukana n'omusajja omusajja yaddukira Bungereza kati babeeramu emboozi kati mu kyo abantu babeera mu Amerika ne balwanira fame ani wakabi ani muzito zentalo z'abano kozo ngambye nti omwami oyo yaliko ne president wa yali vice ayinza n'okuba akyali kitegeeza balwanira superiority kati obukulembeze bwa US obwa bannayuganda influence si bukulembeze kuba Zawedde tayagala bukulembeze but waliwo kibayita influence bali baagala babeere nga bamukinako anti Zawedde waliwo olwogamba Zawedde agambye tugenda ku lyato waliwo kati kanguwa example nti baseegu yaabo baani bannayuganda bagenda mu Yuna ne Zawedde najja oluusi n'abaayo naye Zawedde ku maanyi ge asobola okupangisa eryato ndi ku lyato eri Amerika sigana ag'akabenje abayita wano ne bava ku kazinga simanyi busi ne gana agabeera wano ku Victoria gano simaya emunyonyi obusaabala wano ne beetooloolera ndi ku maato galinga nyumba agamalayo nga abantu 1,200 basobola okulituulako endongo kweri ebyokulya kwebiri ne litambula nga bwe linaava wano ne ligwa tukitwala okuva wano ne ligwa Masaka ne liweta ne ligende Mutukula ne lyetooloola ng'endongo ekuba ne musibira kazinga akalala kati Zawedde amanyi okubikola azitowa omuntu bw'ati aba azitowa kati mu kukola ebintu ebyo afuna abagira abagamba mbu kibaluma byegambye era bannayuganda abasinga mu Amerika ojja basanga nga batono aboogera ku Donizera kaakati yagikambu because tebamwagala yabasinga omwami ono okufulumya false information Kamili nti Sala Zawedde yamusibye biki yabadde ayagala kifunamu atya kuba buli muntu agenda okukola ekintu ng'alina kyayagala okifunamu in return ekisooka eyafulumizza amawulire ayagala kusuula linnya lya Kamiliyoni ng'omuntu Kamili imeji ya Kamiliyoni ekyokubiri ayagala kuteekawo obukyayi eri omukyalo ono yani Julie Zawedde ng'obukyayi bwafunye nti toweesiga Zawedde kuba nabakugamba abangoberedde mabega nabagambye nti Zawedde mu Amerika omusango gw'okusiba omuntu mubi nnyo nnyo era mu buntu ekkooti y'omukati ekola nnyo mu Amerika bakwetondera ne bakuzza ebbali ne bakugamba temusobola kuteesa wabbye sente za munno zimuwe basooka mu yakisekwa wali awo ng'ensonga eriwo kukutaasa kuba record kasiteyingira bweti vwi nti wali osibiddwako ono baamusiba olwa kino okufuna emirimu kitabukira ddala obeera mu mbeera empapula oba tonazifuna biba bifudde oteekebwa mu mbeera nga ya mukatu kaakati kitegeeza kiba kuba kituufu Kamiliyoni baadde bamukubye omusumaali muzibu
Kamiri omusumali gwe guba mutono kuba ye munna Uganda. Mpozi yaba talwanira mpapula. Kakati naye abamanyi obuzito bwakyo nti omuntu kuba bayinza okukulirako bbaani obutadda kuyingira Amerika. Wakuba abantu. Kakati nga Chameleone omutadde mu mbeera nti muntu mubi. Mulwanyi akubye omujjanjabi. Era initially wano nga omwana Namukasa yakata twalaba comment n'abaana abo baliterera. Otegedde. Ne muvudde Uganda ebifujjo lya okulwana bakututte bakulinyisiza ennyonyi. Abantu nga bayomba okufaako obufi. Kati yembeere eyo etattana erinnya ly'omuyimbi. Kyova ne Chameleone yavuddeyo n'agaana lwaki omuntu omuwala tamumanyi. Yamutenze mutima mubi. Kati nga yeebuze yabijjeewa. Oli Uganda ow'amawulire. Oli Kirindi. Kirindi oli edi. Mu ttaka lya Moze. Kakati oli n'ayagala alwane Zaawedde. Zaawedde ono muntu mubi. Olaba asibisa munne. Tekifaananyi obedde badde bamaze okitanya. Zaawedde omulabye. Olaba asibisa omuntu gwe yajja mu Uganda kuba nakugamba. Zaawedde okutwala Chameleone mu Amerika. Chameleone teyamusabaako. Okay. Teyamugambako nti nyamba ontwale. Yakola offer ye ng'omuntu. Kati bwe weeteeka mu muntu omwana ono nja mumuweerera ate ne bamusaba nga tasoma. Ng'ate teri akugambye. Abantu bali wali teri yakwegayira gwe wakyesalirawo. Taata w'abaana afudde bane maama bafiiridde mu kabenje. Abantu bali mu lumbaawo baaziirana. Aboogera ku muzindaalo bannaye babadde bantu balungi babadde bwe bati noga bane banja nsaba yo takiikeemu yokka ovaayo oyisindika n'abantu kiki. Abaana b'omugenzi ne yamubaweerera abadde mu nkwano gwange nnyo. Ndeki teri akukase era bo babutayogera kuba sigwo bazaala sigwo yassa omugenzi ne mu mutima gukukutteko n'ogamba abaana bano nja kubaweerera nti kati oba oliawo nga bakuleetedde bank slip nti abaana bano sukulu naye bannange nga munsumbuwa nnyo nze natata n'oyogera ebigambo ebikankana bannaddayo ng'ate eyoweeze omubira nti abaana bano ate kati bagenda n'otandika okunyiiga n'olwana n'oyomba abaana n'otandika obbawalana mu mbeera kati ebyaddala byoyogera oli bwawulira nga abakunyigiriza balinya kyo sense point eri nti ate abaaliwo ng'okikola naddala ng'olangirira bagaanayo n'omuntu aliko ekikyamu kye kizaawedde yajja n'alumirirwa Chameleone. Bw'amulumirirwa Chameleone yali tabuliddwa bujjanjabi. Gavumenti yali wiringi omujjanjaba. Bebe Kulu yali azze ng'agamba bampe buwinteekateeka. Nze wendi. Ngenda kukolagana n'abekikwatako nabbanja nga waali. Naye omukulu n'agamba nti ngenda mmuwa specialized treatment byonna byange standard kofe takakiddwa tali amusabye nawa offer. Kati bw'otwala omuntu bwato ne bawulira ate wamututta ate omusibye kiwulikika bubi. Okitegedde toba muntu wa mutima mubi ate ng'akyalina mulwadde obwedde abantu akyalina musajja wattu taafiire mu kkomera. Kakati embeera eyo yevaako kalunsambulira ne tumanya nti buli kibuuzo ky'obuuzizza yakoze kyaki yabadde aluubirirwa ekyo. Naye Chameleone abantu beerabidde baganye okutegeera Chameleone. Nze nsomye ndabye emiswiba gyonna abantu boogedde ku Chameleone naye abaamutegeera baamuvaako baamwesonyiwa kubanga nze nkugambye ate ye percentage esinga obunene abantu bakoze Chameleone ebintu obimukolwa obimanyi. Walaba King Sahawan yatuuka okutwalayo embuzi naye yatwalayo embuzi omukulu nga yagenze mu Amerika nga azze kwetonda. King Sahawan yatwalayo buuza palaso n'akwira palaso bangi kuleetere omusajja omugambe nze nazze ogiwe ebiwata paka lwana omugambe nze nazze
kati abamutegeera bonna gwe babuuze twala Bobi Wine nga yeesitudde bo bamumanyi musajja wa muzibu nti aliko ekintu aliko amafuta ge ng'omuntu kamiliyoni tetumanyi gye gava naye omweyimba mukululwo ano n'ekiraba Uganda balina akatiba mwe baamuteeka kati akatiba ne bw'aba alina kyakkoze ati kyendi mu public eyinza okugusalira kyendi mukugamba okuba yabadde anoonya ki amafuta ge gambye akukuba n'ababoda balimba lwaki tamuwa mirembe gye niwabaa bayomba nti kale kasa naye era bamaliza bakubuuza kati gwe lwaki tewavuddewo ng'agenda okukuba tomumanyi kati embeera eyo Jenny teyagirowoozezaako nti nga papa okutuwa amawulire amalungi yabadde alina okusooka okulowooza bwe biba bifu kati baŋŋambye adduse mu ggwanga nkugambye yawaŋŋangusa aliira ku nsiko naye nedda Jenny nze ŋŋamba bamuleke nze kye ŋŋamba nanga bamusonyiwe nga bw'onnyonnyodde kiraga nti baamuwabiza bwe waba si yeye so Jenny yonna gy'oli muwuliddeko mu bibira by'e Congo ate omumpolampola mwayise kaseeso Congo gye yaddukidde Jenny Congo gye yaddukidde waliyo olutalo olaba bamutwala mu bulabe yaagi bagenda mutwalira mu M23 kati mugamba akomewo nze ngenda kwogera ne kamiliyoni ensonga azitegeere nti kuba ekifaananyi kirabyeko waliwo ekimpeereza nga balaga oyo Beka Mulumba waliwo akituweerezaako nga balaga alabika yeye ne ttiimu ye bwe bakola okulaba nga basaasaana naye omuntu ali mu Amerika kulebe ate Jenny teyategedde kuba ekibuuzo kiri nti lwakuba yabadde tamanyi wali waawera Jenny Store Beka Mulumba yakola ne ba Jenkins ba Sandy Eddie bakasuku kati bakwano be na nnyo okusinga Jenny amutegedde leero kati yamuwadde sitole lwakumanya nti kunjwanjwa tajja kulinda era n'agamba onajja kunneesiga nnyo ekirala n'amanya nti Jenny talina bantu mu Amerika abantu balinye Dubai singa sitole yabadde Dubai sitole Jenny mulungi nnyo ne Saudi awo abantu balinayo bangi Saudi awo naye singa era ekizibu ekyayitidde Jenny butaba na source ziwera mu Amerika gwalinayo yabadde amulimba ate omulala mwami we kaakati yabadde singa story yabadde Dubai bali omulala gwe yandyebuuzizaako yalina ekisajja ekikadde anti mwami we ate baayawukana bubi nnyo tebaayawukana Jenny eyakoowa sibe kiri Jenimbu ayembeera gye yateeka ku musajja omusajja n'agamba owaayi tugenda kunkina sebo Jenny nze mbeera ne Jenny abasajja bonna yabakyawa aba ensonga yagamba jjajja we buli kimu yali yakimukolera yakula ne jjajja we buli kimu jjajja we mbu yamulunga jjajja we yali yakimukolera abasajja bagamba era bakubira nina omusajja omu bamuyita Peter agamba omwana oyo musufu era ngamba Nurdin watuleetera omwana naye obutaba na bantu mu Amerika bawera kwebuuzaako yabadde agera nze nyinako story gye nali nfunyeeko edda nina enfuna sources eziwera nyina story nga nnya mu Amerika awo story y'okudipotinga abantu nagiwulirako nempulako ku story nabbi omukazi oyo baaliko mu kivvulu ekimu baga nti baamukwata nze nasooka okumanya story eyo mu Uganda yonna ebyanjira Kalule ne banne bali mu Amerika eyo banywa bunywenge bakola biki nese zikolanga because olumu ngamba nkifunamu ki olumu ne ngamba naye bwe ndi bawazikola ndikola gundi ndisooka ne nnyingira ate munda nnyo nzireete nga zibataasa zibayamba buyambi kuba kati okunywa omwenge nga oli ku street yana nabadde nempula olimba lwa Kalule nga kale singa yesigalira wano singa bakuba Serena wano n'emikolo bulungi nnyo so bibaamu ebyo nempulira kwa story endala Bannayuganda nalaba muganda wange omamita Legal Suspect kwali okwo ku TikTok yajjongera Stesha Mayanja
nze Stasha Mayanja mukwano gwange mumanyi ng'ali Canada tannadda yafuna no n'empapula eze Canada. Yes, Simanyi yaddayo. wali wano e Kampala. naye bwe yali akomawo yali ku TikTok n'agamba nga bw'obuulirira abantu nga annyonnyola nti omuntu bw'oba ozze wano e Uganda ekyeyo kinyiga era omukozi yajja okufuna mu kyeyo naye bw'ova e Uganda ng'omanyi oli muyimbi oli bulamu bwa luxury okujja eno tojja totawaana wanyiga. Jukira eno obadde n'abakwatira ensawo obadde n'abakuuta engatto nga kyategeeza mu kyo jangu ng'ozze kukola ki kukola wena kubanga Katongole waliwo omwana wane yali omuyambi we Kampala mu kalulu k'ebbaali agamba mukama we mukozi teyeeyiganya mirimu n'ennyumba mbu baali bagitutte naye yakola ne bagizza n'akinunula kati Katongole bwe yasookera mu butungulu waliwo yatuukayo n'annyumiza Katongole wa Patrick waliwo gwe bawaloole y'obutungulu n'agisalo n'agamba nti sawa zigenda okuwera 3 ng'amaziga baali baliisa hotelu kikaaki eyo baali baliisa hotelu bakuyira olole y'obutungulu ne bakuwa oba buno bwe badelivalinga nga bamaze obbusala naye mbu nga buvaamu buleeta amaziga eminyira gikulukuta okufa ate babala nsawo z'osaze. Katongole yagukola nga serishuwa ku Katongole oba Patrick waliwo omulala waliwo erinnya lye neerabidde naye obambi nga kyanyumya nti bwe yayingira ye yali azze kukola kati nannyumiza naŋŋamba nti tewaali kyakkola nti kati yalina mukyala we nga yeyamupa already naye gyali teyali Katongole yalina mukyala we nga already gyali Canada awo kati mukyala we nga ye tali mu butungulu kanaye mubeera wali wamwe musimuula muwoza ngoye ngeza bugeza kati baabasajja buli omu ne bamuwalooleye n'agituulako ne bamuwalooleye saya n'agamba mukyala wange yantunulako nga gakkirira gati eminyira giyika bwe yesiimuula naye nga waliwo supervisor ayitamu ensawo yakasala ensawo kiro 10 aziyingidde anaasobola okukola ono olwo bakupima enkola yo mu kutandika anaaba mukozi katambula akaso kano bw'obutungulu buvaayo loole ogikuba wali omulala ne bamutunyumiza ng'omusajja alina faamu ya nkoko bagizimba ziti yagizimba eva neekuba ekkoona eva ku City Square neekuba ekkoona paka Nakawa neweta entinda enkoko ziri muli zisuula amagi zirya egg boost okwekutula bazikolera gundi zitambula ziti ziringa luguudo lwa railway eba yakasuula nga neddala esuula ziri mu buno bugundi bwe batezibanga layini kati ng'otambula mayiro ogaluna omugongo oyinza osigaza omugongo ndamu majibu samugundi boti okira ogwani yali agukola abamununa bakazi agenda otuuka bwati kati ate bwazitwala alina ozizza waliwo naye ndowooza bw'oba okola ogwo ensonga z'ekiririzo zeesonyiwa era bazironna katono azironna n'atuuka ne bamugamba mugongo otegedde naye abantu abo kati Stasha yali annyonnyola abantu kuba ye sibi yali akola nti maliriro gye ng'ozze kukola ne bw'ojja mu America oba Europe oba Canada n'okola nga bw'olowooza mbu oli serebu ekyakuleeta kijja kulema otambula okyebwalabwala n'okwebwala omanyi bakulaba bakumanyi kumbe teryakutegeera kati nannyonnyola nti ye yajja kucapa era ng'abaga kyeyo kimenya naye olina okukola ki okukola kati n'atuuka n'ayagala okukomawo ng'amaze okukola byakoze ennyimba ze bweziri n'agaa naye I think kuba abantu abamu abolaba bagenda mu Bulaayo nga bakulu baba bakolerera baana baabwe
n'agamba kaŋŋende mbafunire empapula bo mbateerereza eby'omu maaso. Bw'amala okukikola oluusi n'aganze kale kambeereyo oba kanzireyo eka oba bw'atyo. Kati Station Mayanja bw'atyo bwe yali teerereza baana be alina ekivuluza gwa 6 kati ekivulu ekyo yajja era omulaba nti muntu ali organized teyajja nti omwezi ogujja nnyina yakiseetinga n'omuntu alindirira Station Mayanja Serena Hotel alina katalego y'ennyimba olaba ababandi engeri gye bakozeemu ekintu buli omu alinda bulinzi kati aleka tulindaani Station Mayanja. Kaakati oli bwe yawulira ng'ayogedde ebyo nze nabagamba ali ku mawanga abona teyawulira bye yali ategeeza information yalimu wabula yawulira ngeri nno gyalombojja butya bw'olina kweyisa. Yamaliriza agambye Station Mayanja bamudipotinga n'omudipotinga yakomawo e Kampala yeekweka alimba naye ng'oli abuuza legal suspect Station Mayanja kale bw'aba yakomawo e Uganda yeekwekaani ng'olode yagamba nti omwezi ogujja kuba Station yali agambye omwezi ogujja nzirayo e Uganda era ngenda kuba n'ekivvulu bwe ruti kono yakomyewo wiiki ewedde abalimba kati nga njagala kubuuza kiki kyeke nti osooka n'ofumiitiriza gwolowooza okubanga yazze wiiki ewedde naye okujja omwezi ogujja akifunamu ki era okubanga yazze wiiki ewedde kiki yafiiriddwa ekimugaana ogaana azze wiiki ewedde olwedde yatuuse dda abalimba nga njagala babuuza abalimba kufuna ki okitegedde ne mumukubirako nga wayise ebbanga ngamba tobanga onkubira kumbuuza bya kisiru bye Uganda ku video call nga mmanyi waakolera nga waali nangamba n'enzija maze okusetinga ensawo zange endooza wiiki ejja ng'omulaba ali Canada n'ekiri wabweru okiraba naye ng'omwana ali ku mukutu Station kati bye byagudde ku mwannyinaze bamusonyiwe aji naye mwannyinaze ye at least alina yamutomezza kuba waliwo yamutomezza nga amugasse nti alina omufunamu ekyo omulwanira entalo ze ezo. So Jose Chameleone mpunzi kambagamba talina lutalo na muntu yenna yavuddeyo n'atukakasanga bwali mu ddwaliro ali menti okulongoosebwa era abasawo bali mu kukebera ddi kweteekateeka alya bibala agende ku sajjale okitegedde so tumumaze njwanjwa oyo awedde Alien Skin Friday lwe lunaku mulindwa abafango ni bonna lwe beesunga omukulu tumulabyeko e Kampala atambudde ngera bwe kizze kikolebwa abayimbi abalala bonna oba oli abo baba beetegekera ebivvulu ekivvulu kino ekigenda okubeerayo olwokutaano twagala tukitunuulire. Alien Skin nabuulidde waliwo interview emu gye namulabyeko ne bamubuuza ekibuuzo nti ekivvulu kino bw'ona akivaamu nga taanaapu ebadde mbi kikulekawa ng'omuyimbi kuba mu statements eyasoose okukola yagamba ffe twakola dda likodi ne tujjuza ebivvulu mu nnaku 3 abantu ne bajja kati bazze bamuvuga mpola paka bwe bamutuusizza ku kibuuzo ekyo ekivvulu kino ekyotaddeyo mu period ya weeks 2 taanaapu bw'enaabeera bweto nga ya munguuba kikulekawa ng'omuyimbi n'agamba atya n'agamba nja kumanya yabazeemu bulungi n'abaga nja kumanya sinnakola bw'aba yakyogedde bw'atyo agambye ajja kumanya tannakola era chances zaakyo omaye ndongo nzibu abayimbi bakoze ebyafaayo mu mwaka guno oguwedde ne guno ogutandise nti abamu bajjuzza okusinga ensi kyerowooza David Lutalo buli omu yali amanyi yakyasinza okukuba Serena yalumira Serena yagaana ate nga ne over eri enkadde yalumira
yafuna ovo yafuna abantu be yalwanako nkugambye yafuna miranga yabafuna abantu abamala nekyentegeeza kino ekyokuba n'oleka abantu mu kkubiro nga yanaamiridde kyekyaliwo ne Serena yafuna abagagga baalimu nnyo ku Serena era baamuwa ssente nnyingi teyakola loss naye ojjukuba n'oleka nga bolaba Aruna Mubiru bwe yagikola neesaba otuwoota nemisa kisemakula kyabulamu kati ate Epas najja mu January yali January alfeb noza January n'akola byakoze sho n'agikolanga makula nga tokisuubira mu Epas n'ava ate Gray yatuuse ne Momo etunda Momo babadde basasulira ku Momo pe ne bagamba ziweddewo era tewabadde ensindikagano ku mulyango ziweddewo tujjudde naye nga n'ava Gray yayimba n'ayimba abantu ne bamusiima naye talina nnyo nnyimba munange ffe era abaali bawuliriza ng'ayimba ndowooza nze nafunamu ennyimba 2 esigadde nga bona owulira oluyimba nga toluwulirangako naye ng'owulira vocals ate eyo show giraba wali onka n'otajja ate teyali yammwe teyali yaffe kirindi yensonga lwaki bwayise wali olina okuwuliriza ensonga lwaki naye wali senzo bano batubba bubbi nabo balimba however najumirwa music yali ajja atuula awo nawuliriza vocals awanika atya otegedde naye n'ava Gray kati mbadde nkupimiranga bw'otunulira David Lutalo n'otunulira n'ava Gray bagamba ani gwoba wa ssente ogamba bampe Lutalo sibe kiri ne bwaba gundi promoter obatadde waawe David Lutalo naye kati ate bw'ogenda n'okebera ebitabo byabadde bitya n'ava Gray yabadde mukambwe kituufu Epas yali mukambwe kaakati abantu abo Alien Skin ate nga n'ennanga tebafiira nnyo ku Serena nti batimbye ebipande bakyadde eno n'ava Gray abantu beekanga bwekanzisho naye ng'ate okumanya balina audiences zaabwe tiketi nga ku Momo ziweddeyo naye ng'ekivulu tebakiranze okitegedde bakiranga naye nga si kyekiri awo nti bannange drive yino bannange tuli ku Serena babirangira ku show nga frontline wano emabbali kaakati omukyalo oyo bwe mujjayo ne bano beggambye nenkutwala ku Alien Skin nti Alien Skin ekivulu yakiranze ebbanga ttono era gwe omulabye olina kulinda kigenda kukola biri ebya n'ava Gray ebya Epas kuba Alien Skin alina abawagizi be ate nno bano abaddala omuntu gw'ogamba mu Uganda nti n'abawagizi bamanyikiddwa oyinza n'obamanya nti oyo abo bawagizi ba Alien Skin nti ffe omuntu gw'osobola okukebera nti ne bw'okwata TikTok n'otandika ku scrollinga bwoti ye muyimbi gw'ojja okusanga kwali nti ojja ssangako abapositinze so nga n'ava Gray noonya abamupositinga ne bakubula otegedde Katonda alina abantu abali loyo gyali ng'omuntu alina baddayihaadi be bagamba nze waligwa wendegwa kati ekizibu kye tulina nti abawagizi abo babadde beetaaga okutegeesebwa ebbanga erimala however olwa palapase neki awagira Alien Skin ensonga yazitegedde yazimanyi ate nategere ne Bebe Cool gyali agenda kuyimba namulabye ng'awanika ati efakita emu kujja egamba nti n'abawagizi ba Gagamero bajaga omukulu tuludde okumulaba naye abagagamero banaagenda anti olw'okuba baludde okulaba Bebe Cool abamu abali mu kategore eyo etali eri ekuba Bebe Cool alina abawagizi bano ba ekirasi naye wa ekirasi nnyo agi anti mu kuba ekirasi ne waliwo bano kabayira kankolera obategedde abo kasita kabamwe okategedde kati abo webali okuva bwayise paka ate nabo gye bali nga bagamba nze ku Morasta omukulu tugenda beba n'abagenda ekiwaatule wali kukusingidde kati abamu bajja gamba ate Bebe Cool ngeri gyagenda okubaga kangene ne be ku Morasta era nabadde njogerako ne Bebe Cool ne mugamba yabadde alina kuyimba ennyimba 2 nagamba mpitawo buyisu kiri kivulu ky'olisaagala kukiwamba njagala njijenkangemu ne mugamba baweerezeyo ku nnyimba ezikola ki eziwera kubanga nabo baludde okukulaba kati njagala kulaba yakitunuddemu atya ne mugamba bawe tune ezaddala
kigwe. So alien skin manya abantu abamuwagira bajja kubaayo erugogo bajja kubaayo. Ati omanyi bwoba otegeka ekivulu kyo tubadde twogerako obudde kikulu nnyo. Bw'otuya audience ya alien skin realistically be bantu bano bamufuna mpola. Banaasobola oraisinga sente ezo transport kivulu kya mitwalo 2 olwakabanga kana akatono ke babawadde. Mufuna mpola ye muntu aba n'ebizibu by'olunaku olwo. Mere ya leero kati ekizibu kyalinawo kyali alien skin ezo zazirina ye wadde mbogena n'emitwalo 4 nti 2 za kakoola Big G nfuneyo ka Rocco Boom njala tebalume Rolex kya 3 ne Rolex kya 5 kati ogwo gumu ekitundu agulina ogwo yagutadde debbali ogwo yagumaze nga naye wakale seye 10 mmeka 5 ezijja okutandika ebizibu by'olunaku olwo. Ezo baba bazirina kati ate bano abagenda ku Serena be babasooka okubala ssente nti kati nyimiridde tulina fees abo naye bano ba show ya mitwalo 2 abuuza ku ssaawa mmeka ya ssaawa mmeka ku ssaawa mmeka mpozi singanga abamu kijjamu nti fees za nkya naye kati bagezezzaako bwaba siwa ziwera tajja ziwa aneetonda bwaba bamugumiikiriza agamba ginena si gye gigenda okumazaako omwana university kasooke ngende mu show. Aje ekivulu ekyo kinaakola ng'okusinziira nga bw'olaba nze nkitadde ku minzaani situation kyemmanyi abantu bajja kujja kati okukola kwe simanyi oba ovo omuntu ogikola nze nyina abantu bangi bendabye nga bakubye kuli kweti ovo nga omanyi ekivulu kibeera mu booking naye abayimbi ba kamera mmwe bemukwata balala kamera esobola okulaga abantu 10,000 ng'olabawo emitwalo egi gwe ng'alaba olabawo emitwalo 2 bano abateze kamera bakuba kuyimba kyendishuwa balina okujja bo we bali kati okumanya nti bangi si bangi events ziba nyingi tulinde lunaku ebyokulabirako nti nga bwe twalaba Nwaji tubadde tumukubirako nnyo example erugogaawo ekyo kirala na kino kigenda kuba kyakyo bo bajja kujja naye obungi bwabwe sisobola bupima ngamba obungi bwabwe tugenda butegeerako olwo olunaku naye nga bo bagenda kujja bo kujja bajja kujja naye obungi bwabwe bangi nnyo oba bamala bumazi bwakumanya kwolwo kuba you cannot tell takubanko kitegeeza ekivulu kyonna nga mukakasa nti abantu bajja kujja bwe bajja posti kivulu bye tuddamu okudisikasingako abantu bazze naye tebaali nga abaali mu kya Nwaji ng'abaali mu kya Reigi obo King Saha kakati bw'oba tosobola kati awo tulinda kiti twagala kwefula nnyo bakatonda kituufu kuba nkugayo omukulu factors ezireeta abantu abangi ennyo abalina naye ne factors eziremesa abantu oluusi weeziri nti atugambye katono ate twakava mu Saha twakava mu gundi kuba waliwo abawagizi Saha nedda waliwo abawagizi nga Bobo Lindongo yenga wandongo gye bali abawala ababeera mu saluuni eyo abaweereza emmere abakola ki agamba embeera omukulu ono alien skin zabaddemu saga zonna eziri political tezikozesezza ku audience eyo kuba ekivulu ffenna kwe twapimira amaanyi ge ekyamazima yali Freedom City yali awagira kibiina ki oluvannyuma lw'okumwokya empi abantu ne bavaayo ne basympathizinga naye kuba ekituufu yali tannafuna maanyi ago naye waaliwo sympathy eyo abantu gye baapiikinga ne bajja kyakubiri ennaku ezo abaana bano abeekavule baali bamuteekako kajjajjatta w'amaanyi tumulabamu nga ekibanda ddako geto gladiator ate ku lunaku lwe lumu palasa amaze omukuba palasa omukubeera erugogo Balamu ye yali amutegese kyokka nga ate Balamu ab'Emakerere Kavule
balabanga mulabe waabwe ne bagamba katujanjawaze kino tukwate ebbalamu entegatega ne palasowe era abantu ne bajja twalaba babuloga banuupu bonna bamapu media simayi basamayugi bamaka nga bebeefuze ekivulu kya Alien Skin bano bajeno Gaddafi nga be bali ku stage wali kakati bino byayingiddemu ebya politics abanuupu bagamba jonkera mukama waabwe tebimu affectinga ng'omuyimbi era tebigenda mukosa ku lunaku olwokutaano oba ye yazimba fan base ye nga Fangon omuyimbi afuna abantu mu Uganda gabamaanyige olina okuba n'endongo yo n'ekweyimirira kubanga bali boogamba bamujonkera balinako bye batuwadde tuwagire era abantu ne bagaana okugendayo tokimanyiiko ekyo so waliwo abantu abatogeranga ku Nuupu kigambo kibi ne bagiwagira n'embuzi ne bazitwalira omukulu era abo bennyini abanuupu ne bagamba Big Eye oli muntu mulungi nnyo nebeera yeeka fere tujja kujjayo n'omukulu ne yeesitukiramu principle abantu bina ku kisaawe ky'emitwalo so factors olumu zikola naye oyina ate mayinja ye gwe baga nti yadda ku side ya Muzeeyi Serena n'agikuba n'emwenya kakati bino eby'abantu okujja tetukyaliko nti Bobi Wine yagambye engeri gy'otayagala nnyo kati agibo kiba kyandongo Alien y'endongo agirina andi nkugambye endongo ye abalabi be bagenda ogipima alina oba takola ki tegeeza bino byonna bye twogera ansa zigenda bazaalwako ekirungi naye yayogedde ye waakawe gwe yakola gwe yawa abantu abaleeta bw'aba abaleeta ku lwokutaano akeere kubalinda ekiri kye yagambye nti bwe batajja nja mmanya nnina okukola ennyo okitegedde bw'aba tannaba era kinange kyenkugambye nti ye waaka gwe yawadde abantu akeere kulinda kulaba abantu waaka baamusiima oba kibulamu bwe batajja kimuwega ahead okitegedde kaakati kyeggambye nti kuba ne wali bali be balagidde bonyonyodde abalala kugambe Big Eye yali avumye ku Bobi Wine tatambula naye aba naye bulungi tebaajeema aye nga n'omukulu yaliyo kitegeeza ndongo ekyakabakko tewakiraba abakko yafuna ekifo ekimumala anti ekifo nno kyo yakifuna era baba ne bagamba ffe wano tujaawo ebyo muziki gwe gukweyimirira nalaba gundi muganda wange Mudra mwagala nnyo endongo yennyumira ne Mudra kiki ekyagaana haji ennyimba ze zaali ziyiseeko ebbanga otegedde naye tezisigala mu bantu kuba Mudra yakuba ndowooza emyaka ng'era oluusi ne timing n'obuvulu bwaliwo bungi bambi nga ye yali yeetaagamu ku ka time kuba nze nali konko sure nti Mudra bajja muwagira music ng'amuyina era ye neewuunya nnyo ng'era bw'omanyi nti endongo bya Mukama Katonda so byebyo yes tumanyi abantu mugende muwagira Alien Skin obagamba nti Bebe Cool alina olumba lwagenda okuta ku Friday eno Friday agenda kuta oluyimba tulife nera tugenda kubaayo atoola ku album alina album atoola ku album era saagala kwogera bingi naye kimmanyi abawagizi ba Gargamel Friday eno basuubireyo oluwombo mulinda ate okusabuukulula okupya sampa empya saagala basunulirako naye masavu ate nga gookya ekijja si muntu Amerika ekijja si muntu nga bw'okyogedde njagala anaafuna omukisa ogulira ku luyimba luno lwe bagenda okuta ku Friday ne video kuba kati yabita lwo luno alutalumu singa luli kuba luyasooka luno alutalumu naye kyenjagala okukulabulako wulira ebivuga wuliriza kubivuga nga Bebe Cool tannayimba soko ulize kubivuga ogambe nti kituufu omusajja yagenda international teyagenda gwe oluyimba luno bamala olutabwe bati gwe weewe ekimu nti nno kampulire kubivuga kiki ekyenjawulo ekiri mu kampulire kubivuga bya Bebe Cool kiki yategeeza era buli muyimbi ali mu Uganda agenda talumu ne video yako nga kweri manya video gyata batunulye n'ekifaananyi kati ye ekifaananyi
anti bebe kulu kuche kifaananyi ebyo kati mere ye kantuke Africa yakimukwasa video yennyinizo kali tubali kubalako audio ono gwe tugamba ali competitive afrobeat oyo omutuufu amalayo wenjagala basibulira wano musubscribing musharing mbadde ne munange Ganja Fahad ensonga bwe tuzatandise bwe twatambudde abali ku Nurdin Ntege channel abali ku Megatron Media omukutu gwo baguyita batamandi walina nawo Credible Media omukutu gwo gw'amaanyi linnya lya Zito Credible Zito era nfuba nnyo okubaterayo ebintu ebiri credible kati ebibiri ebyajeni toyinza bisaayo kuba oli credible sobola kuswansuka na bigambo jeni omu amagezi ki amagezi gempa jeni asala omuliro kwati omusajja mu amagezi moze wamalekanze gana amagezi jeni ageetaaga jeni sigwe tuliko ekisooka kya byonna agiwa muwadde advice yo nze nange mu ŋŋenda okujja jeni sala omuliro toswansuka na bigambo bwe bakubuuza ati sitifuna akasimu kubira ku basajja nga Haji ono mugaye Haji waliwo kye bampadde naye kiri kitya musengejje gulire ogwenda okulita nga togenda kwokya naye kati mukazi wattu ku mikutu mugamba akono ekongo wabi adde mbu mbibira by'ekongo akomewo eyo bayinza okukoma ongenda nze kwogera ne kamiliyoni neyama muzenze neyama ali abawagizi 23 ngenda mukubira bamusonyiwe jeni tutambule tuweereza abantu tagenda kukiddamu nayogeddeko ne jeni naŋŋamba kino era nampa ensonga ze mbawadde nti baatomeza mutomeze naye kati going forward tagenda kukiddamu ekyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.